Ennyanja Muttanzige oba Albert y'emu ku nnyanja ennene ezisinga wano mu Uganda, ne DR Congo nga wano mu Uganda esangibwa mu bitundu by'e Bunyoro ng'abantu bangi bagikozesa okusobola okusaabalirako. Olunaku lw'eggulo ekibinja ky'abannabyamizannyo ababadde bagenda okuzannya omupiira nabo bayagadde okusaabalira ku nnyanja eno nga bava ku mwalo ogw'Effofo okugenda ku mwalo ogw'Erunga ogusangibwa mu ggombolola y'Ekigolobya, wabula eryato kwe babadde batambulira ne libbira. Poliisi n'amagye batandise dda okunoonya emirambo gy'abantu ababbidde mu njega eno, wabula nga tebakyalinayo ssuubi lya kuzuula muntu yenna ayinza okuba omulamu. Abalala abateebereza okuba nti bakyali mu mazzi bali wakati wa 12 ne 16. Eggulo twanunuddeyo emirambo, twasiseeyo emirambo gy'abo 2 ku bo, omwabadde omwami Majidu n'omukyala gwe bayita Oyenyi Dola Wine. Abatuuze basibye ku mwalo guno nga balinze okulaba oba ng'emirambo gy'abantu baabwe ginaazuulwa era nga n'abamu balabiddwako nga batadde engoye z'abagenzi ku miti nga bwe bakoowoola amannya gaabwe. Naye nga tukyagenda mu maaso ne kaweefube w'okulaba nti tuzuula emirambo gy'abo bonna abagudde mu nnyanja. Kigambibwa nti eryato lino lyabbidde oluvannyuma lw'okutikka akabindo nga mu kifo ky'abantu wakati wa 3 ku 40 lyabadde litisse 6 ate nga abasinga babadde tebambadde life jacket nga ku bano 32 bokka be basimattuse. Situleyo obusohi yagamba omuntu weena akugenda amaizi alina kuba n'eryato eriri na mita 8. So lino bw'okuba nolengesaniza liripiwa liryato ery'okusoheramu libaire tali lyato erikusaaniira kutransportinga abantu kusaabalirawo kugenda kyonka egyo yona ija kolekya abantu mulingo baina kulinda bwomezi bwawe kabe rufururo kyonka ina kubanza ku defending wenka na life jacket was overloaded. Like you sit there, if they estimate the number to be 50 to 60, definitely it tells you that capacity was too big for that boat. Omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga agamba nti abantu abakozesa entambula ey'oku mazzi balina okwegendereza ate bakozesa entambula n'ebifo ebimanyiddwa obulungi. Kyekyokuba nti omwalo guno ekisookera ddala tegwatongozebwa. Tulina abatuuze abaava e Panyimur ne Eastern DRC abajja ne batandikawo omwalo guno. Era kyovudde olaba nti tewaliwo mitendera gye bagoberera. Ekisookera ddala kyabadde kizibu nnyo okumanya nga eryato terinasimbula abantu bameka ababaddewo. Guno si gwe mulundi ogusoose ng'ennyanja eno etuga abantu era nga mu Ntenvu wa 2016 yatuga abantu 30 nga nabo baali bagenda ku mupiira ate bwe gutuuka ku ludda olw'eggwanga erya Congo nayo etta bangi kubanga yokka gye balina esobola okubanguya olw'enguudo zaabwe embi. Mark Jackson Kasule, BBS Telefina, ageesigika.